Happy Labor Day basebo ne banyabo eranga esawa tuba tumaliriza akasera weka titwabuzizako eranga nomusama naye atuse sebo papa alo wasuzotya bulungi wasuzotya okay abantu bo abalungi ddala naye nga abakozi tubakuliso tuka mu lunaku lwammwe naye nga nzinsaba abamemba ba parliament ababakozi muteese nnyo ku nsonga ezikwata ku bakozi naddala kale nga NSSF abantu okumubawanga bazizza emyaka nga wakiri 5 singa 5 mu 5 gamba nana mu 5 abantu batuko kufanga talideko gotegere life expectancy kale yalinnya mu 4750 abakyala naye no gamba tuziba wa 5 mu 5 kuganga oli kiriya ozibawe nga bafudde bamuyita kiremya muri babi arenga babaka tubalonda ababakozi je muri otegedde nabo bakimanyi bulungi kyo omuntu ayingirana mu 5 nga atamusekera obulungi omwaka seddeke atandika okukagabanyamu naye kale tuwoge tufudde bwerere tebayinza nakuyisa katwalwa ekiteeso ekyabakozi ekijja naye ndowooza tubireke ezimu zijja bafudde kubanga bwe batuuka bo mu parliament basooka kweyongeza musaala ne basooka bagula emmotoka bukadde 2 kale ayi ne bamugjayo n'abanga ataalina kaakati olwaleero bano wammanga betugenda okwogerako Andrew Mukasa omumanyi Bajjo events baba nakiwala kinji watuleetera ekizibu tekyakomye kuwalukagga noono omukyala bamuyita Titan n'abakembo abeera nti nda yazze naŋŋamba Seguya nakiwala nakyo nange tutanyamba kozi ne mugaya bawe ennamba akikubako tegira akanaga Seguya Bajjo kamufuukire kababanike omutegero omutegesi w'ebivvulu oli yesabavulu balamu naye ono batumuyitaani be bato babbalamu bali awo wakati kati agamba nti yamuzaalamu abalongo Bajjo bulijjo saalongo naye bambi ewiiki abawe emitwalo egi buli mulongo mutwalo omukyala bwe yagambye naye katusooke tucongratulate one and only omuyimbi ono eyagobwa mu seminary mbagirawo era bava mu seminary nanga babagobeddwa tubayozayoza bwe mubanga mukola ebiweesa Mukama Katonda ekitiibwa nganze Silver Kyagulanyi nti nno bwe yagobwa ekisubi seminary olw'obutategeerekeka tebiba byabakyala butategeerekeka nga twategeera mbeera nawe ekyagobya ebyange birala nga bigumu nnyo ebyakyagulanyi ebyange byali kale kaakati Kyagulanyi ono ne bavuga olabika profession eno si yeyo finally n'asoma profession entuufu jakkiririzamu ey'amateeka kyovula nti abadde yabula ebiro bino tugamba oyalagawa ng'ali mu producinga nyimba naye ate tugezozula asiba ku ero district gy'asomera amateeka byebyo nno akulike oyo gwenjogera ku Mukama ebyange byonna bimanyi abalungi n'ababi abalaba n'abalabe bange n'ababalaba ye yatonda byonna yabifuga kabubo bulamu yabupima yalukeseza ne luno kubasimye mbeera omulamu nutadde mu mikono gy'Omukama nsaba olulungamya amakubo Mukama leero kulembere sumululo mukisa kube yange nebimanja basasule kale oyo yali badde faaza kiri yange omuwulira ate nga ne mubayimbi tulaba akolera ddala naye ensi yasuba bafaaza bano Silver Kyagulanyi nze kennyini Kahindo Tafiire bamugobera Busungu mu seminary Jesse Muyingo minisita ow'ebyenjigiriza oyo bamugoba bagamba baluwa bakisoma kifulanenge mukyala we yazadde bagamba jjajja we yazadde maka nti genda yali Katikkiro mulwanya muli semwogerere naye yali ayagala si yali ayagala yabusoma essomero eryasooka mu Uganda baliyita Bukalasa seminary ey'Ebuddu gwe n'osibira wano nasibira eno kaakati tudde ku mukyala wa Bajjo segabanya yalabbi tugende mu maaso mubaako munnange kasita ensi yafuna mu kyovolanga ndi musajja ali upright Titan Tihan ndetedde ebyabafaaza ulambuuza ebyago bya mu seminary Tihan n'abakembo agamba oba kituufu saagamba yazaala abaana balongo mwana n'omulenzi mu Bajjo events omwami Andrew Mukasa
omukyalo oyo n'agamba nti Bajjo ba Andrew amuwa mutwalo 2 oba 3 kwegamba buli mulongo gumu kitundu oba buli mulongo mutwalo gumu mu wiiki kale nyamba Seeguya abantu bakitegere kino bajja nnemeredde yoyo bwannyonnyola bulijjo kyomugabana mugamba nga mulaba okwesikamu okwo alinga ng'ateeka kaso ne mugamba ekituufu kiri nti funa ssente wakiri noonyeyo ekitundu nawe noonyeyo ekitundu tubakebeze webanga manyi bw'aba akakasizza mu mutima gwe ajja kusangamu akafansonyi n'okufaako n'okubalabirira okuba okufaayo okwensusa n'agaana babbanga ki mwaka gumu n'emyezi 6 bebakabaabo naye kati golooza laki kuba alina ssente lwaki olowooza tabalabirira bulungi agamba talina ssente tebabawa ssente yokuleka nga ssente yakweraga gwani amanyi nze nabakembo Tihani Nabakembo tata w'abaana yani Bajjo amannya g'amatuufu Andrew Mukasa anti mu wiiki emu ayinza okuwamu olunaku lumu abusa ayinza okuwamu 2 oba 4 oba n'obutakuweera ddala namugambye twakkanyiza naalongo ojja kunyuma bulungi ng'oli ka vidiyo naga kale ka vidiyo tukakkanyiza naye manyi nsaba ng'abakyala olumu aba teyeekozeko nteekeyo ddoboozi lya ssimu kubanga Seeguya guno omulamwa gwe ndimu sizze lwakwagala nzize lwa mbeera mbi okitegedde bulungi yaŋŋambye nti olumu Bajjo agenda n'amukubira essimu ono n'amugamba nti abaana balwadde batwale mu ddwaliro babatwala mu ddwaliro abasawo ne babakolako bulungi n'akuba Bajjo leeta ssente bazaagala n'alyoka ayogera amafuukuule ate gwaŋŋambye n'amugamba nti tukkaanye oleteyo kuza DNA baana bajjeko omusaayi yagamba nti sibabe gwe Bajjo ogenda wulira naye wakiddamu nti babajjeko omusaayi bwe kibanga ddala tokakasa bukakasa nti baana baki babo ekyo nakyo nakigaana kale bannayinza nnemeredde nakiwala kingi abasajja abeere responsible oba omuntu tomwagala bulungi twali nsonga lwaki omuzaala mukyangu bwe kityo genda ofuna abantu nga 5 10 nga bw'oyagala naye tozaala nga naye bino ebintu byetaaga kugguka bukyali ensonga za Lukagga byakkiridde zasse bubi ate Lukagga namugamba lwakuba abantu tebawulira magezi buli serebu yenna weetaaga PR omuntu akutegerera ebintu nga bwe bitambula mu image toyagala abaana beera kiriya ng'otandika relationship amazima bana itube bantu bakulu Bajjo oba Andrew Mukasa bwe nayogedde naye ebinsonga zitutenga zakubala taziri justice abakazi benjagadde bangi sikyajjukira nakujjukira abaana nnyina bangi kale gwolaba yoyo Bajjo yebale Saalongo kale ani ono ssebo Seeguya wa Bukedde ogamba ki Seeguya tewali ssebo ekiriwo tewali mugaanange nkubidde Bajjo ssebo era ye yennyini gwe nkubidde Mukasa Andrew olwaleero nno ntegedde ebintu bingi ntegedde nti gwe Mukasa Andrew ate nti oli Saalongo nendaba n'abalongo bowana abalungi abazibu omwana n'omulenzi nga Tihani maama waabwe Nalongo y'abalenzi abalenzi mumuyambe muwako buyambi mumuyambe waba abalenzi mumuyambe muwako buyambi mwabagenda mumuyamba nedda agambye nti lomuwa buyambi tebumala olumu wiiki omu emitwalo 2 3 ate tezimala n'olumu towaayo buba buyambiro nabo buba buyambi nti bwe balwala tojjanjaba bwe balwala tojjanjaba akunyonyere bulungi wagenda okubawa ennyumba andi kati owulira kyemugamba akunyonyere bulungi akunyonyere bulungi ensonga walabawo amazima ejjakubuulira ekituufu amazima gannyonnyodde nti nno owaayo ssente tezimala neramba mpaayo lwakuba
bwebalwala tojjanjaba ate gweolabika topakasa nti babo ate yagamba mugende ku ddiini ate naye wagaana nti yagamba yalowooza obabuusabuusa nti babo wangi badde nkusaba tujja miitingako muntu mu buntu naye nekyetuhandolinga ekintu ekyo naye nga bba abaana babo tumanyi bulungi teweekakasa naye nga bowe omukazi wamwagalako naalongo oyo abakazi njagadde bangi abakazi oyagadde bangi togizeseza nnyo n'abantu bajjukira wanyisebo nze kurange tekiri funny. I don't find it funny. How? Bazanyira ku baana b'abandi ate ne bamalira mu bizibu kiriwo ekiti n'abaana abawala katubagambe owulira omutungo oyo nga talabirira baana nawe genda ng'omanyi ne bonozaala ababo tajja balabirira amazima mubagane naye nga minisita nakiwa kinjawa namba M6 okubako bw'obanga tebiteredde bulungi golinayo ensonga ezirema naye nange enamba yange yeno 070 Mukaga 3443 070 awo oyinayo Olugambo ne WhatsApp yemu ebyo bwe bityo kale tubagaza onako olungi happy labor day basebo ne banyabo Dora namala wembwa omusama Joseph Ataga president waabwe good day SH Family Hardware Limited. We will come with Jabri Kalonda Gokozesa mu kuzimba. Ate bw'ogula ebingi tukuwa entambula. Wamunne. Dream Connect Limited, company kakasibwa gavumenti okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja